Olunaku olwaleero tubadde tuzira wano ku kakiiko k'ebyokulonda ku nsonga eyeraliikiriza bannayuganda bangi nnyo abamu neebaleetera okuteebaka kubanga bannakawempe baalonda omubaka waabwe Honorable Nalukoola Luyimbazi Elias balinze alayire tebalaba kyekigenda mu maaso ku nsonga eyo so nga bwe muze mulaba by elections endala bwe zigwa batera nnyo okutwala obudde butono nnyo okugazeetinga oba okuteeka bano abantu mu kyapa ky'eggwanga ekyapa ekyo bwe kiba kifulumye palamenti negenda mu maaso ne balayiza kakati tubadde tuzze wano okukakasa ekituufu tumitize bamemba b'akakiiko k'ebyokulonda nga bakulembeddwa mwami Byabakama era ne batusuubiza nti ensonga eyo bagiriko ne bagamba nti information bamaze dde ogisindika eri UPPC abakwasaganya ensonga y'ogazeetinga oba okuteeka ebintu mu kyapa ky'eggwanga kakati bwe tuli awo naye naffe ne tubagamba nti ensonga eno bagitwale ng'enkulu ennyo kubanga ebintu ebireetera bannayuganda okulowooza nti akakiiko tekeetengeredde byebyo engeri gye bayisa aba NRM versus oba bw'ogigeraageranya n'engeri gye bayisa abali ku ludda oluvuganya era babuuziza kijja kitya nti kibadde kyanguyira abantu oli ogenda kwesanga nga by election ebadde kisolo omuntu n'ava ekisolo n'asobola okugenda wano mu palamenti n'alayira mu nnaku 5 naye n'osanga ono w'ekawempe e Kampala kimuzibwalidde nnyo okuva ekawempe okutuuka mu palamenti so nga bava soloti bavaawa ne babalayiza mu nnaku 3 mu nnaku 4 n'ebirala bwe bityo gazetting process yabwe negenda mu maaso of course ensonga gye batuwadde nti nabo benyamivu ku mivu egyaliwo biki ebyo ne bagamba badde mu nkiiko ez'enjawulo n'ebirala bwe bityo naye ffe ne tubagamba abantu bakawempe kye baagala okulaba mu mubaka waabwe alayira era kyetulindiridde ffenna webalenyo nakugambye bagambye nti basindise information mu UPPC kakati era tugenda kufollowing up ne UPPC okulaba first of all information etuuse bweba etuuse mugenda gifulumya ddi kubanga ekyo ffe kyetwagala kwe kulaba nga Honorable Nalukoola ali wali mu palamenti ng'alayira kakati mukimanye nti after gazetting bwe biva wano ku electoral commission bigenda mu UPPC naate bwe biva mu UPPC ne bigenda ne mu parliament kati ne parliament baji adijaninga sign die ekitegeeza tetumanyi lunaku ki parliament lwenaddamu kutuula naye ng'abantu bakawempe baagala mubaka waabwe asobole okukola ki okubakiikirira n'okukola emirimu gye bamusindika okukola mu parliament nga bwe nkugambye ensonga ze batuwadde tetuli bamativu nazo kubanga amateeka gagamba nti electoral commission bwe beerangiridde omuntu yeefuuka functus official mu kiseera ekyo ebadde kyayina kiringa kooti bweva neyisa ensala yayo negamba tusazeewo bwe tuti ne bwe tuti ne bwogenda gwe n'ogenda omulamuzi n'okola bwoti ne bwoti era kyekibadde kituleese wano tubadde tuze babuuza ebigambo bya General Museveni byabatiisa kiki lwaki temutambula ng'amateeka bwe galagira ne mugazeetinga omuntu waffe nga bwe mbagambye bagambye bo information bamaze tugisindika mu UPPC era katulinze abo abakulu abakola ku kyapa kya gavumenti kye bayita gazette bateekemu erinnya lye era agende mu maaso alayizibwe naye wagenda mu nsiko mu gy'ekinaana wali onyiize olw'okubanga obululu bwa Democratic Party bwali bujjubbiddwa UPC era n'ogenda e Luweero aba DP gye baalonda ennyo ne bakukuumirayo mu nsiko n'olwana ng'olwanyisa kibba bululu munnanga abasajja b'okulembera nabo baabo bebeesomye okubba obuwanguzi bwaffe ate ng'amazima gali nti ku mulundi guno General Museveni ekibiina kyo twakiwangula ffe ab'NUP abasajja bo bayite baddeyo mu nkambi balekerawo okutulugunya abantu baffe kuba kifaananya bubi eggwanga lyaffe naawe kennyini gweomusajja yali amanyikiddwa mu kulwanirira demokurasiya neeraba ebikolobero ebikolebwa ate nga gwali waggulu mu buyinza ze ndowooza obudde butuuse weekube mu kifuba abasajja bo bagambe bakole ekituufu bannakawempe North tukooyo bakubirira buli kaseera baagala tubalagaani agaanye okuteeka ebyava mu kulonda mu gazeeti nga tubagamba mugumiikirizeeko naye akakiiko k'ebyokulonda kalabika kawulidde ensonga yaffe era kagitegedde mwebale nnyo mwebalire ddala
So olunaku lwaleero tusinkanye candidate Nalukoola ne ttiimu ye azze n'abantu abalala babiri ab'ekibiina ekya NUP be baasabye okusisinkana akakiiko era akakiiko ne kakkiriza okubasisinkana n'ensonga ekwatagana ku kufulumya mu lupapula lwa gazeeti ebyava mu kalulu tubategeezezza nti no ensonga eyo ekolebwako kubanga era ffe tugivunaanyizibwako ne tubawa obukakafu nti tewaliwo kigendererwa oba kiremesa omuntu oba ill-will oba okulemesa omuntu yenna ogenda mu maaso. Twagala ng'akakiiko k'ebyokulonda okumaliriza omulimu ogwo era nga gugwana kulangirira mu lupapula lwa gazeeti eyavudde mu kulonda. So lwadde obukakafu nti ensonga ekolebwako balina okweraliikirira kubanga tewaliwo kigendererwa kirala kyonna okuggyako okumaliriza process eyo. So tuwuliziganya nabo kubanga tulina empuliziganya n'emikutu emirala gyonna era tujja kuba twategeeza ebigenda maaso. So obumpimbi kyekigenze maaso nkyaleero era ne bavaawo nga balina obukakafu obwo nti tewaliiwo nsonga ya kubuusabuusa ku luuyi lwabwe okutubuusabuusa nga akakiiko k'ebyokulonda. So kyekyo kye tukozeeko olunaku lwaleero era nga kati tugenda mu maaso